أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muganda ng'okitiibwa bintu ki omwenda ebyonoona ekisiibo ebitta ekisiibo nga tetunaba kubitunuulira twagamba nti okusiiba abantu abasinga nga bwe bakunnyonnyola bagamba nti kwe kwewala okulya n'okunywa n'ebirala nga bwe tugenda okubeera nga tukola ki tutunuulira naye ate owekitiibwa rasulu sallallahu alaihi wa alihi wasallama nabbi waffe owekitiibwa yajjanga rahmatul alamin nga wetwala musuratul anbiya 17 agamba nti afdalil a'mal fi shahr ramadan tarikul ma'asi omulimu ogusinga mu mwezi gwa ramadan kwewala mazambi amazambi gonna buli omu amanyi amazambi gakola nolwekyo tugezeeko okugewala kati ng'okugeya okulya haram okulya az'amaanya abalala okubeera nga twogera bubi ne bakyala baffe gwe sisita omufumbo ng'oyogera bubi ne bbaawo n'ebirala tugezeeko okubeera nga tubyewala Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akkiriza ekisiibo kyaffe Allah subhanahu wa ta'ala twagamba mu suratul Bakara ya 183 nti atukakasaako okusiiba such that takuwa yaffe ebeera nga yeeyongera okumutya kubeere nga kweyongera nolwekyo in case tusiiba tugezeeko okukola ebintu ebituleetera okutya Allah subhanahu wa ta'ala muganda wange owekitiibwa bintu ki omwenda ebyonoona ekisiibo bino byonna byetugenda okutunulira ebintu omwenda w'okola ekimu ku byo ofuna bulungi ng'ogenderedde ekisiibo kyo kifa naye w'okola ekintu nga togenderedde kati ng'okunywa amazzi nga togenderedde ekisiibo kyo tekifa ekisooka ekyonoona ekisiibo kwe kubeera ng'olya n'okunywa ofuna bulungi tugambye w'olya n'okunywa ofuna bulungi nga togenderedde ekisiibo kyo tekifa genda mu maaso n'ekisiibo kyo muganda wange ow'ekitiibwa ne tugamba nti w'olya ekintu kyonna oba n'onywa ekintu n'osiibulukirako ng'obudde tebunnaba kutuuka ng'ekintu ekyo kya halaali ng'okiguze na ssente zo onfuna bulungi w'okikola ng'ogenderedde ekisiibo kyo kifa era omwezi gwa Ramadan bwe guba guweddeko ku bino okolako kimu either osiiba emyezi 2 ne stop oba n'oliisa bamasikini emmere gye basinga okwagala in case tosobola kubaliisa beera ng'obambaza engoye bamasikini oba abeetaavu 6 w'onywa oba n'olya ng'obudde tebunnaba kutuuka kyentegeeza n'osiibulukuka ng'obudde tebunnaba kutuuka ku kintu nga kya bubbe omwezi gwa Ramadani nga guweddeko osiiba emyezi 2 ne stop n'oliisa ne bamasikini 6 emmere gye basinga okubeera nga baagala n'olwekyo kafaala zaawo zibeera za mirundi 2 muganda wange ow'ekitiibwa kansubire gitegerekese bulungi ekyokubiri ekyonoona ekisiibo masturbation istimna okubeera nga weekaka gwe muganda wange omulenzi n'obeera nga ovaamu amazzi g'ekisajja oba gwe sisita naawe n'obeera nga weekaka okola ebintu ebikuleetera okutuuka ku ntikko w'okikola ekyo ng'osiibye ekisiibo kyo kifa omwezi gwa Ramadani nga guweddeko osiiba emyezi 2 ne stop onfuna bulungi osiiba kumukumu emyezi 2 kw'ogatta n'okuliisa abeetaavu 6 Katonda bino byonna bikola okutukakasa nti ekisiibo onfuna bulungi empeera nfanfe tetuteekeddwa okubeera nga tweyonoonera bwe tutyo kuba mu hadisi al-Qudsi agamba nti as-sawmu li wa ana ajizi alayhi siiba ku lwange nze agenda okuwa empeera ennaku endala malayika onfuna bulungi zagamba okubeera nga zituwa empeera mu mirimu emirala kati nga sola n'ebirala nga bitwala mu suratul al-infitari onfuna bulungi sura ye82 aya eye10 aya ye11 mu nnaku endala emirimu emirala malayika ze zituwandiikako naye ate mu kisiibo Katonda yennyini yagaba ate yagaba bigayiri hisaabu nga tasoose
kubala muganda wange ow'ekitiibwa. Ekyokusatu ekyonoona ekisiibo kwe kubeera nga gwe weegatta ne munno mu abafumbo. W'okikola nga musiibye ofuna bulungi ekisiibo kyammwe kifa, era omwezi gwa Ramadhaani nga guweddeko muteekeddwa okubeera nga musiiba emyezi 2 ne stop. In case temusobodde ne muliisa abeetaavu 6. In case tosobodde kubaliisa abeetaavu 6 n'obambaza abeetaavu 6 engoye ezisinga. Ofuna bulungi ne wano emmere ofuna bulungi muganda wange w'ekitiibwa oteekeddwa okubeera nga obawa ekijjulo kye basinga okubeera nga baagala. Nga tweyongerayo still awo muganda wange nga tumaze okulabawo okubeera nga omira ekintu ekyokuna okumira ekintu kyonna ne kituuka mu bulago ofuna bulungi ng'ogenderedde kyonoona ekisiibo. Ekyokutaano okubeera nga omutwe okubeera nga obbinkira mu mazzi omutwe n'ogumalira mu mazzi kyonoona ekisiibo. Enikeso kikoze nga ogenderedde ofuna bulungi muganda wange w'ekitiibwa. Ne wano okubeera nga owaayiriza Allah subhanahu wa ta'ala ne Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ne ba Ahlulbayt kitta ekisiibo kyo muganda wange ow'ekitiibwa. Because oyinza okumbuuza nti ate waki ba Ahlulbayt bataddeko abantu b'enju ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kuba okubagoberera ofuna bulungi okubagoberera n'okubaagala kye kimu kifaanaganako ng'okugoberera Nabi ne Allah subhanahu wa ta'ala nga itwala mu surati An-Nisa aya 5:9. Ekyomusanvu ekyonoona ekisiibo muganda wange w'ekitiibwa kwe kubeera mu mbeera ya janaba oba eya haidhi oba eya nifasi. Haidhi gwe musaayi ogukuvaamu gwe sister wange ogw'omwezi. Nifasi omusaayi ogukuvaamu ng'omaze okubeera nga obuzaala. Twagitunuulira mu misomo egyayita ezo gusulozi eza wajibu. Wobeera mu zino embeera paka we baziinira fajiri kitta ekisiibo kyo. Enikeso kikoze ng'ogenderedde ofuna bulungi muganda wange. N'ekyo kyentegeeza nga tunaba kulya ddaako gezaako okubeera ng'omaze okunaaba gusulu janaba ne gusulu haidh ne nifasi. Gezaako okubeera nga omaze okukola ki okunaaba ezennaaba ofuna bulungi muganda wange w'ekitiibwa. Ekirala ekyonoona ekisiibo waliwo eddagala ery'amazzi lye bakuteeka emmanju ofuna bulungi emabegawo eyitira obukyafu ng'ogenze mu kaabuyonjo. Eddagala eryo weba nga bali kusonseseemu weba nga bali kutaddemu eddagala eryo muganda wange litta ekisiibo kyo. Waliwo wano sometimes abantu ababeera ku feeding tube nga baliira mu bupiira ofuna bulungi mu tubes nga baliira mu bupiira ne wabeerawo naawe bakuba eddagala emmanju ofuna bulungi bakuba eddagala emmanju ofuna bulungi muganda wange w'ekitiibwa. Ebyo ebibiri byonoona ekisiibo kyo. Ne waliwo eddagala ly'omu maaso lyoteeka ku maaso ery'amazzi lyoteeka ku maaso oba lyoteeka mu nnyindo. Eryo teryonoona kisiibo kyo muganda wange w'ekitiibwa. Empiso bwe bakukuba empiso ng'ekuwa maanyi eyonoona ekisiibo kyo muganda wange ow'ekitiibwa. Okusesema ng'ogenderedde kyonoona ekisiibo kyo muganda wange ow'ekitiibwa. Wano waliwo ebibuuzo ebirala ebibuuzibwa nti okusiiba kutandika ddi? Okusiiba kutandika ng'olabye omwezi oba abantu babiri balabye omwezi n'okugamba nti omwezi gwalabise ofuna bulungi muganda wange w'ekitiibwa. Awo oba oteekeddwa okubeera nga osiiba abantu ababiri nga bamazima oba ne balanga nti omwezi tugulabye mu Uganda. Kyengezaako gamba nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam atugamba mu hadisi nyingi zimanyikiddwa mu bitabo by'Abaganda baffe Abasunni nga Sahih Bukhari n'ebitabo by'Abaganda baffe Abashia nga Bihal and Wal nti suumu li ru'iyatihi wa aftiru li ru'iyatihi fa in gumma alaykum al-gamama fakmilu 30 yawma min Sha'ban. Tusiibe ofuna bulungi nga tulabye omwezi era tusiibuluke nga tulabye omwezi. Fa in gumma alaykum al-gamama fakmilu 30 yawma ofuna bulungi. In case omwezi tegulabise ogwa Ramadhaani tubeere nga tujuze ennaku 3 eza Sha'ban. Nolwekyo kyengezaako kugamba woowulira mu nsi endala kati nga Saudi Arabia twalabye omwezi nga temugulabye mu Uganda muteekeddwa okubeera nga mugulabye mu region yammwe we muwangaalira mu nsi yammwe nga mugulabye. Tosooka kuwulira nti bagulayo mu nsi endala
naawe n'okikola in case temuli mu region yemu. Muteekeddwa okubeera nga mugulaba mu region yammwe mu nsi yammwe muganda wange ow'ekitiibwa ne mulyoka musiibulukuka oba ne mulyoka mutandika okusiiba muganda wange ow'ekitiibwa. Nga tweyongerawo still niya ey'okusiiba osobola okugireeta mu lulimi lwonna lw'otegeera, Luwarabu, Luzungu, olulimi lwo osobola okugireeta ng'ogyogera oba mu mutima gwo, mu Luwarabu oba mu lulimi lwo. Onfuna bulungi, tekirina buzibu muganda wange ow'ekitiibwa. Osobola okugireeta ku lunaku olusooka olwa Ramadan n'ogamba ngenda kusiiba olunaku, ngenda kusiiba mwezi gwa Ramadan kurbatan ila Allahi ta'ala, olw'okubeera nga nsiiba ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, oba n'olibeera ng'ogireeta buli lunaku, tekirina buzibu muganda wange ow'ekitiibwa. Nga tuyongerawo still ne tugamba nti okulya onfuna bulungi kukoma ddi, okulya kukoma ddi, okulya kukoma paka nga tebannaba kwaziina fajiri. Awo nga wetulabye mu Suratul Bakara aya 187, nga wetulabye mu Suratul Bakara aya 187. Wano wabeerawo ekibuuzo nti ate tusiibulukuka ddi, tusiibulukuka ddi muganda wange ow'ekitiibwa. Nsaba nfune bulungi muganda wange, twagamba nti eddiini Allah subhanahu wa ta'ala, twagamba nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama eddiini yagireka ng'eri complete, n'olwekyo buli kimu Katonda yakikoonako. Nga wetulaba mu Suratul Maida aya ey'okusatu. Ne tugamba nti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama n'abasika be nga wetulaba mu Sahih Muslim volume 2 page 238 bonna bakomenkerezanga okusiiba kwabwe kiro ng'enzikiza ekutte. Onfuna bulungi, era kyensanze ne Allah subhanahu wa ta'ala ng'agamba mu Suratul Bakara aya 187 nti thumma atimu siyama ila layli, tubeere nga tujjuliriza okusiiba kwaffe paka kiro. Tagambye nti mujjuliriza okusiiba kwammwe paka ng'enjuba egudde, because sometimes enjuba eggwa nga enzikiza tennaba kutuuka. Sometimes tusobola okulowooza nti enjuba egudde naye nga ebiikiddwa bire, n'olwekyo ng'enzikiza etuuse kyekiro, era kyekyo ekiraga nti ekiro kituuse ng'olaba enzikiza. N'olwekyo tuteekeddwa okubeera nga tukola ki? Tusiibulukira kuba Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti thumma atimu siyama ila layli. Kyensanze ne Khalifa Umar ne Usman nga basiibulukukanga kiro nga amaze okusaala magaribi ne Isha. Kitabo kya baganda baffe basunni Muwatta al-Malik ekitabo kya 18 hadisi 641 basookanga kusaala magaribi ne Isha qabla ayuftira thumma yuftirani ba'da as-salah wa dhalika fi Ramadan. Onfuna bulungi, basonga kusala magaribi ne Isha ne balyoka basiibulukuka, era ekyo kyabeerangawo mu mwezi gwa Ramadan muganda wange ow'ekitiibwa. Wano n'obeerawo omulala sister n'abuuza nti ate wembanga mbuzayo dakiika emu okusiibuluka nendaba omusaayi gw'omwezi nkola ntya? Ekisiibo kyo kiba kifudde sister wange, era oba ogenda kuliwa olunaku olwo lw'obanga wali mu mbeera bwetyo. Newabeera wano ekibuuzo ekirala nti okukisinga omwagalwawo kyonoona ekisiibo, wobanga osobola okwekuuma. Onfuna bulungi gwe brother ngu w'ekitiibwa okubeera nga tomala, okubeera nga totuuka ku ntikko, gwe brother wange oba sister wange, tekikugaana kukisinga mukyalawo, tekyonoona kisiibo brother wange oba sister. Wano waliwo ekibuuzo ekirala. Let's assume wamaze okusiibulukuka n'obeera mu mbeera zo ez'ekifumbo ne munno, nfuna bulungi, n'ogamba nti ogenda kunaaba ne weebaka, weebaka n'owawamuka, onfuna bulungi nga tebannaba kwaziina esswala azaani yaki ya fajiri ya subuhi, n'owawamuka n'omala n'oddawo ne weebaka kalamba, onfuna bulungi, n'owawamuka nga bamaze okwaziina subuhi. Ekisiibo kyo kibeera kituufu oba kibeera kifu? Wobanga wakikoze ng'ogenderedde, ekisiibo kyo kibeera kifu. Wobanga wabadde mu gusulu ng'ogenderedde paka ne baziina esswala ya subuhi, ekisiibo kyo kibeera kifu. Nobanga wakikoze nga togenderedde, ekisiibo kyo kibeera kituufu. N'olwekyo byebyo ebimu ebikwatagana
n'ekisiibo muganda wange ow'ekitiibwa. In case olina ekibuuzo osobola okubeera ng'otuukirira ku ezo address eziri wansi wa screen. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala muganda wange ow'ekitiibwa abeere nga akkiriza ekisiibo kyaffe, abeere nga atusaasira ffenna n'abafu baffe. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era afunye omusomo guno nsaba obeere ng'osharingira omulala.